Dr. Jose Chameleone yekoze ebintu n'embalasi bannange ayogeza munnange ate abantu wali obwama nti Chameleone bannange ali mu kweyagala wali wonna byengenda okubeera nga nkutuusaako kosa Ziza Bafana akyalidde omwana we okubeera nga agenda okubeera nga amwagaliza munnange ate PLE omulungi kosa ne Gravity omutujju byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kosa ate ne Palaso abadde munnange ate wali nga ali mu kutuuka ku ssomero erimu wabaddewo ko pate ntandise ne Dr. Jose Chameleone munnange ali wali ali munnange ate mu keetalo ak'okuwenjeza munnange ate omukulu President munnange ate Museveni akalulu esayidi kakati nno bino bya banene Honorable Apollo bino bya banene. Yes, welcome to Toro City. Yes, manga toli Apollo munene wesimba nga toli munene Toro City ju Apollo ju bang bang. Dr. Jose Chameleone n'avugamu kaawo oba munnange ne yeeyagalamu n'embalaasi nga bw'ogezaako okulaba actually ndabye obutambi nga bungi nnyo nga buli mu kutambula wali bannange abadde yeeyagala wali yonna gye biggweredde nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako leero bwe ntyo munnange ate bwe mucekinzeeko sigenda kubeera nga ndwawokko munnange kankongereyo ku wali omuyimbi Palaso naye yabadde munnange ng'ali mu kutuuka ku ssomero erimu liyite munnange ate Hamze Dareni Sukuulu esayidi eno wabaddewo ku munnange pate wabula nga akatambi kano mubaddemuko abakuba bandi naye wali Palaso ndabye nga naye ssebo nga enguliko emukutte eya bandi kw'ossa ne Pretty Witty ne Cool Boy bannange yonna gye biggweredde kansooke nkakuwe. Akatambi ako kabadde kafuuse munnange ate ettabbu ku TikTok. Ku sayidi y'emu nno nga bwe mbadde nkutegeeza nti munnange kaseera ka keetalo ebigezo bya P7 byatuuse dda munnange esayidi eno. Abazadde abamu batandise munnange ate okuvaayo okubeera nga bakyalira abaana baabwe. Thank you. Omukulu ono Jontana musajja mugezigezi nnyo tuzze mukyalirako kubanga agenda kukola bibuuzo ku Monday era tuzze wano kumwagaliza bibuuzo birungi because agenda tula P7 candidate mulamba ne mukwano gwoyo golaba what's his name Shahan Mahad n'omukulu we Mahad so tuzze mulabako olwaleero tumwagalize ebibuuzo ebirungi so that atuleetera first grade so this is for you. Can you read for me what is there? Hello dear, may God's guidance Speak loud. May God's guidance with you during the exams and may you be able to answer each question correctly. My prayers and my blessings are with you. That is for you. We wish you the best. Kw'ossa n'okuboolekezaako munnange ate essaala basobole okuyita ebigezo bino obulungi ennyo nga bw'ogezaako okulaba Ziza Bafana naye yabadde akyalidde munnange ate omwana we
kw'ossa ate ne Gravity omutujju nga bw'ogezaako okulaba bannange ekirabo yabadde akitonyeetonye ssente empya n'enkadde. Omwana munnange ate wa Gravity omutujju nga bw'ogezaako okulaba actually yamufaanana munnange. Actually nabyo bibadde biri mu kwogeza abamu obwama wali ku social media. Ye mwana mulenzi munnange ate Gravity omutujju kw'ossa n'omwana we oyo esayidi eyo. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze gwe kati tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitulekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna.